Kansuubire nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinziira kubeera ng'ate mumpuliriza. Mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mbasaasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagayiza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. So ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya enzo Mumbejja Aisha Nassolo. Butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu, subscribe ng'ateekako akadde. Olimo kubeera ng'ate omissinga out updates. Yes. Naye nga ffenna katambi eggulo twakalabye nga kayitingana ku mutimbagano gw'atakalabye ngenda kuba ate mukwano gwange nkakulekerawo waneeno. Ak'omwana bambi omuto bw'atyo gwe baali bateeka ate mu kika gy'atalina kubeera. Akatambi ako kayitinganye nga munnange bamwambulula obusika kubanga yali yasikira gwe baali bamupaatiseeko nga kitaawe, era bwe batyo nga bamukwasa nnyina munnange asobole okubeera ng'ate amuwaayo mu kika ekituufu gy'azaalwa, kubanga eyo gye yali yamuteeka munnange bamufuumudde ebyavudde mu DNA results nga biraga nti omwana si waayo. Kati nno munaye ebipya byongedde okubeera ng'ate bizuulwa ku nsonga zino eno. Waliwo omu memba wa famire eyo ye kennyini Ebutereevu yavuddeyo ate n'abaako information gy'atuwa. Ngenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo, naye nga kyenyinza okubeera ng'ate nnyongerezaako ku eno embeera nti ekituufu kiri nti embeera eno nga yo mu butuufu eba affectinga abaana. Ebintu binene byandibadde birungi nnyo ne bibeera nga bikolebwa ebiseera ebimu nga kamera teziriiwo, naye simanyi lwaki ennaku zino kamera ziyitiridde obungi mu bintu ebisaanidde n'ebitasaanidde kubeera ng'ate birabibwa abantu abatasaanidde kubiraba. Being nti kamera ziyitiridde nnyo, oli buli kaakoze buli kimu talowooza na kulowooza nti oba bannaye bino bigenda kubeera ng'ate birabika biti eri abantu. Ye olw'okuba alina kyayagala okusaasaanya aleeta buleesi kamera, munnange ye ng'ayisaawo kyayagala kugusa. Naye ekituufu kiri nti ekintu kino nze nga nze omusaakisanyukidde kubeera ng'ate bakola ki nga bakiteeka mu kamera, naye nga bwe basazeewo okubeera ng'ate bakiteeka mu kamera, munnange naffe tusazeewo okubeera ng'ate tukyogerako. Abakyala bannange mweddeko, omwana siraba nsonga lwaki omujja ku kitaawo omutuufu ne waaba munaku atya gwe omuwoyo omusajja gw'owulira gw'oyagala, olw'okuba munnange ayina obugagga, olw'okuba yalese ebyobugagga, olw'okuba omusajja afaanana atya, munnange omwana n'omuggyako taatawo omutuufu. Ekintu ekyo si kirungi n'akamu, era omusaayi gwo gusigala gugoberera. Omusaayi gwo gusigala gulondola gwe omwana ne wonookozesa obukujjukujju bwonna, olw'okuba munnange wali weebaseeko n'omusajja omulala gw'omanyi nti nno ayina ssente oba munnange ayina ekitiibwa oba biki, munnange n'ofuna olubuto ebbali n'ojja n'olusiba omusajja. Munnange ebintu ebyo sooner or later bijja kuba bizuulwa, amazima gajja kuba gavaayo essaawa yonna. Ng'ono omwana munnange we baamutegedde, kubanga n'oyo omusajja gw'obojjeeko omwana we naye yadde lwabwavu yadde bunaku, omwana we ekituufu kiri nti aba amwagala. Ate era naawe oba weebaka naye ng'omaze omulaba nti munaku, oba amanya nti nno munaku tosobola muzaalira, lwaki wali weebaka naye n'otuuka n'omufunamu olubuto ate omwana we n'omumuggyako mbw'omugaba. Bannange mulekerawo okuggyako abantu olukusa ku bintu, mulekerawo okuggyako abantu olukusa ku bintu byabwe. Oba onfuna n'omanya nti omusajja omuzaddemu omwana n'omumuggyako mbw'omugaba mu kika ekirala, omugaba ngaani? Yes, tetuganye gwe maama we gwakeera ku makya n'omuzaala, naye ate n'oli gw'omuggyako musaayi gwe. Woba owulira nga taata we omwana tasobola mumukolerera, gwe nga gwokolerera omwana okuba wamuzaala okimanyi nti omwana ono agenda okujja ku nsi, ayina okwetaaga okusoma, ayina okwetaaga okulya. So instead of omujja ku taata we n'omugaba mu kika ekirala, beera n'omwana wo, kola nnyo osobole okubeera ng'okola ki, olabirira omwana wo. Bakazi bangi nnyo batobye n'abaana baabwe okubeera ng'ate babayimirizaawo, si ggwe abaasoose. So instead of okubeera ng'omwana omutambuza omujja wano omugaba wano olw'okuba omunoonyeza future ennungi mu bantu abatamulinaako buvunaanyizibwa, mukwano gwange, ebintu ebyo si birungi n'akamuze nga nze omu. Ekintu ekyo kivumirira nnyo. Omusajja gw'ozaddemu omwana gw'oba ogabira omwana, omanya nti nno omusajja oyo si wa buvunaanyizibwa kimala wano nga mukyadeetinga, n'omanya nti munaye omusajja ono munaku tasobola kulabirira mwanange, tozaalira musajja oyo. W'oba osazeewo okumuzaalira then manya nti okikoze kiwedde. Situkiramu abo omusajja tasobola kulabirira mwana, gwe nga gwe labirira omwana wo. Abakazi batoba n'abaana. So kati munnaye kunene kwabadde kuswala kwa maanyi eri omukyalo ono kuba baamulagidde ddala ku kamera, kwabadde kuswala kwa maanyi nnyo, era suubira nti n'abamu ku bamumanyi oba ekyalo gy'awangaalira nti mu butuufu ebintu byasigadde kyekimu. Ekintu kinene okiswaliza ddala okukamala obukamazi, era naawe wenna omukyala ali eyo ng'ekintu ekifaananako nga kineno naawe wali okikozeeko.
Munnange nze ngamba kino kye kiseera ekituufu okubeera ng'ovaayo kuba amazima tegeekweka essaawa yonna gajja kuba gavaayo. Nono naye mukazi wattu yali tasuubira nti obaoliawo ebintu biribeerawo ebiti wabula byabaddewo era ne bamuswaliza ddala. So bannange ebintu nga bino tubiyigiremu. Omwana omuwala nga tonnakeera kumakya kuzaalira musajja sooka olabe eddala yono omusajja gwe nteekeddwa okuzaalamu. Waaba munaku mwagale ng'okimanyi nti gwe njagadde munaku era ne wemba muzaddemu omwana nkimanyi nti munaku tujja kulabirira omwana. Woba gwe tokwatagana n'abasajja banaku kubeera ng'obazaayira then tomuzaalira, genda ozaalire omugagga. Naye nkiddamu kibi nnyo okubeera nga ozadde omwana musajja omulala ate gwe n'omugabira eri omusajja omulala nga ne taata we akyali mulamu. To make matters worse, ne waaba yafa omwana mulage ekika kye, ab'ekika kye bakimanye nti balinayo omwana waabwe, wabula gwe tokozesa bukujjukujju kubeera ng'okola ki, omwana omugaba mu kika ekyo. Kati wuno omwana baali bamugabira n'ebyobusika kugamba baali bamwambaza obusika nga yasikira oyo gwe baali bamupatiseeko nga kitaawe. Kumbe in actual sense results zagenze ofuluma nga mu butuufu si ye taata we. So bannange abakyala tweddeko. Sigenda kwongerako nnyo bingi wabula ngenda kuba mbalekerako akatambi kano mugende maaso n'okubeera nga ate mukekkanya, then munteereko wansi awo komenti zammwe ate tugende maaso n'okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nasolo, subscribe nga gwatana bateekako akadde olimo okubeera nga ate missing out updates. Goodbye for now. Mutabani wange odifule muyimbwa sekaayi mukugjeeko musikawe abaazi era gwe tutaali musikaawe era tukyali wampindi era tutaali wakika kya mpindi tutalina kakwate konna mu lujja luno. Ngenda kukwata maamawe akutwale mu kika toli wa kika kya mpindi akuwe taatawo. Omwana wo wuuno mukuwadde omwoyo mulungi, genda omuwe kitaawe omutuufu okuva leero. Si wampindi takyalina kakwate konna mu lujja luno. Twala omwana wo gye wamuzaala. James weeraba, genda n'ennyoko. Ate omwana wo omutwale takyalina kakwate konna mu lujja luno. Ka video kali mu family yaffe yennyini. Abakulu abo bemulaba mu video bataata bange. Yali musaati ey'ekitengi taata wange ddala, ye mukulu wa taata wange. Oyo ataddeko galubindi omwami omukulukulu atakubye ekikalu musaati enjeru naye taata wange. Omwana oyo gwe mulaba yaleetebwa mu kika oluvannyuma lw'okufiirwa. Twafiirwa omu ku baganda baffe n'aleetebwa mu kika. Nga bwe mumanyi ebyokufiirwa, omukazi yava eri n'agamba nti nali namuzaalamu omugenzi era omwana y'ono. Omwana oyo twayabiza omugenzi olumbe ne bamusikiza omugenzi ne biggwa. Era omwana abadde asoma Kabojja wano, Kabojja preparatory, nga asoma bulungi nnyo, mugezi muzibu. Naye ne wabeerawo omusajja atandika omumuclaiminga, n'atandika okugenda mu maka g'oyo taata waffe oyo omulabye, amugamba omwana waabwe bamuwamba, emisango giri ku poliisi. Nga bannyonnyolegana nga babagamba embeera eri bweti ne bweti. Naye okumalawo enkaayana zino zonna nga ne maama omwana agamba weeno, nga bwe mulabye embeera eri eno, famire erinamuko kasente, ng'omwana asiba omwana ku famire ng'amanyi weewajja okuba future, bajja muweererera omwana we, omwana ajja kulira mu mbeera ennungi. Taata waffe oyo ng'ayita lukiiko, ng'ayita oyo akayanira omwana, ng'ayita maama we,
ne poliisi ng'abagamba ffe tetumanya byagenda mu maaso naye tusobola okukola DNA okumanya ekituufu. DNA weekolebwa omukazi ng'agaana eby'Uganda ng'agaana eby'Uganda muyinza n'okubaamu okukyanga results. Tata waffe amugamba kyoyagala kye tuba tukola. Results zitindikibwa mu nsi ki? Omukazi ng'alonda America nga baleeta baddokita nga batekinga samples nga baziwa ba Korea nga buli omu alaba maaso ga buli muntu. Nga results zigenda America mu December. Results zakumawo January 15th nga ziraga nti omugenzi si yenna nnyini mwana. Omukazi naye ekyankuula n'agamba tekisoboka, omwana namuzaala mu kika kyammwe ng'ayita ez'Uganda nga tuyita ab'Uganda nga bayita ab'Uganda nga bateyo ba Medipol nga batekinga samples era buto nga bazitwala era nga zidda ziraga nti ono omusajja akaanira omwana ye taata w'omwana, omwana si wa mugenzi. So results ezo ezafulumye nga bazikwasa poliisi nga bazikwasa bazadde nga mu butuufu n'omwana afaananira ddala ono amukaayanira naye ng'omukazi asibye omwana ku famire yaffe. Mu bumpimpi eyo vidiyo gye mulaba bayise b'amawulire mu butongole ne bakwasa ne bayita omwana ne baleeta olubugo ne baleeta ekifunduko ekyo ne bamuggyako ekifundukwa kye baamuwa. Ne bamuddiza maama we era awo yadde bamuddiza maama we mu mukolo ogwo amutwale mu kika kye ekituufu. So ebitebyo byabadde ne bassebo ne banyabo.